akadde kano w'obanga oneegaseeko neebaza bwebaza webale nnyo okubeera ngate ogobera. Welcome you to another edition of Fahad Pro UG. Njagala okubeera ngate ntwala omukisa guno okubeera ngate ambebaza buli mungi asinza okubeera ngate agoberera Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain oba eddungu lyonna lyonna mwebale nnyo okubeera ngate mugobera mutufudde nnamba emu by the way. Ate abalabira mu ggwanga Uganda nammwe nga sibeerabidde, abalabira mu Canada, America, Europe mwebale nnyo ddala okubeera ngate mugobera nammwe abakatwegattako. Thank you so much. Era nga ndowooza very soon tugenda kubeera nga tuweza ba subscribers emitwalo esatu. Ekindo kyamaanyi nnyo nnyini ddala mwebale nnyo mwebale ddala okubeera ngate mugoberera. Era nga sagala mbeere nga ate ntwala obudde bungi kambeere nga ate nkuterawo akatambi kano katini nnyo ka sekendi asatu oluvannyuma mbeere nga ate nkomawo n'ensonga za Katikkiro zikyakutte wansi ne waggulu. Era nga mwana wattu Katikkiro Charles Peter Mayiga ennaku zino awanda muliro. Wiiki eri yabadde yammwe, kakati wiiki eno yiye. Era nga ayongedde okubeera nga ate asabula ngenda kubeera nga ate nkuterawo akatambi ako osobola okubeera nga ate olaba biki ebigenda mu maaso sayidi eyo ku nsonga za Kabaka ne Katikkiro. Ate bwe naaba nkugyeyo nina n'ensonga za mobile money. Ebya mobile money nabyo nno biwanvuye. Gwe naali eyo naddala mu abaana abawangalira ebweru w'eggwanga akatambi kano ndi very sure wandyagadde okubeera nga ate omanya, kubanga obeera eyo n'oweereza ssente mu ggwanga Uganda. Ebintu bino olina okubeera nga ate obimanya obutagwa mu nsobiso. Ngenda kubeera nga ate mbaterawo obutambi obwo naye nga sitego mbajjukiza ate nakubeera nga osubscribinga, subscribe, notification bell gitekeko tubeere nga ate tutambulamu ffenna video as usual. Tandika na kubeera nga ogikumamu omuliro, likinga, sharinga ate tubeere nga tutambulamu ffenna temuvaawo. Mbayisa wano okulw'ensonga bbiri. Okusooka okukakasa kubanga sinafuna budde okujja okulambula eyo, naye okuva mu bujulizi nyinza kufuna ekifaananyi ekiri mu kyalo eyo nti ebyo ebyokugenda mu lufu omuntu afudde n'ojjawo n'otuula toli musosodooti nti ogenda kumusabira naye bakulabeko nti abadde ku lufu. Naku zino nti emitimbagano mugimanyi, buli omu kyasanga kyayogera kituufu ng'omutimbagano bwe gugambye. Omanyi omutimbagano gwogera ebintu, nze emirundi egisinga binsesa busesa. Tebinsesa olw'oli ayogedde, binsesa oyo abikkiriza ng'olwebeddala ebintu biringa ebyekyana ekito. Era njagala okubajjukiza abaami mwenna abaakalondebwa nti be tukulembera bwe batatuwulira tebasobola kugendera ku bye batugamba. Bwe batatuwa kitiibwa tebasobola kutuwulira, bwe batatuwulira tebasobola kugendera ku bye tubagamba. Kambabuulira na kino ekirala Omuganda kyagamba, kubanga wano ekabula omanyi Oluganda bamu kibalumanyi bulungi. Kati bwe ndabye lumaama ne ngamba abantu be kambabuulire ne ku ngero. Omuganda agamba nti agatawulira mukama waago gabikka entembo. Entembo lwe lusuku oluto. Entembo n'ogyetegere lwe lusuku oluto. Amatu ge baali bagamba edda bw'otawuliranga mukama bakusalako amatu ne bakakasuka eri mu lusuku oluto oba lugimuke. Kati ekyo kitegeeza nti tulina okutambulira mu nnambika bakama baffe ze batuwa. Era kijjayo amakulu g'okutambulira awamu, buli omu aleme kukola ye kyayagala, naye akole ebyo bakama be bye balondobyeyo. Basebo ne bannyabo, buli omu bw'akola kyayagala olwo tuba tugenda kudobonkanya emirimu gyonna. Era ekiva mu ekyo kavuyo. Mu Buganda Katikkiro alambikibwa Ssaabasajja Kabaka, minisita ng'owekitiibwa ono alambikibwa Katikkiro. Abanywi b'enjaga, waliwo omunywi w'enjaga abeera Bulaaya enjaga emuyita ne mu matu anywa enjaga neeyita ne mu matu. Abantu ab'engeri tebalina kikolebwa kimanyiddwa.
okutambuza omudaala gw'amenvu mulimu munene nnyo. Nze kambabuulire osanga ekitiibwa mu mukyala alina omudaala esseguku, alina omudaala ezzana, alina omudaala ekasubi, n'ajjamu essente n'alabirira abaana. Naye omuntu atalina mulimo gwakola yakubuulira abafere abasula emmengo. Naawe n'ogendera ku ebyo temubigenderako. Nze mukulu wammwe amagezi gemba wadde geeko. Balamusizaako mwenna bannayuganda bannange yonna gye musinziira okumpuliriza wamu n'okundaba. Ndi wano okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ensi gy'alimu tali bulungi n'olunaku n'olumu n'essaawa n'emu. Okuva waali bwe baamusuula essaawa zino ne airport weeri walinga okuvanga wano ne Rwanda, ate nga mugonvugonvu nnyo ekitenkanika, ate ng'ali wala nnyo ne airport. Ssaabasajja Kabaka waali baggyeko amasannyalaze wonna, tewali wifi, tewali masannyalaze, talina ngeri gy'ayinza kuwasaganyamu bantu be. Lwakuba omuntu tulina olukujjukujju lwe tukozesa ne tutumaya ku muntu asobola okumuwa ku ssimu n'ayogerako, amasimu ge tegaliiko muliro, tegaliiko wifi kwayinza kwogerera n'abantu be. Alina epapula ye balina omumuwa okweyongerayo mu malwaliro gyatera okufuna obujjanjabi. Ebipapula ebyo nga biri Kampala baganye bimutuusaako. N'abantu be bamusindikidde ogenda omulaba oba okulaba mu mbeera ki gy'alimu baagala kumuggyawo bujja. Omu ku bo namubagamba yayokya kapeti ya Kabaka we Mmengo yo bayagenda kumusaba Muganda nga yagala yeesibire mu ofiisi tebalina mujuusa n'ayokya kapeti ye, mumanyi gwakolera. Abaganda mwebase, temubanja Kabaka waali, temubuuza Kabaka nsi ki gy'alimu, naye Kabaka tali bulungi n'olunaku n'olumu n'essaawa n'emu. Naye neeyongera okubategeeza nti Kabaka waakolera waati ensobi. Mukulu Mayiga njagala Mukama akuwangaaze nnyo. Obeere Kabaka ate olabe ne ku bazzukulu bo nga bafuuka Kabaka, kuba kati gwe toyagala mwana waafuuke Kabaka. Abula njagala ku bazzukulu bo abaana be bagenda okuzaala bafuuke Kabaka, oyagala tutandikawo bwakabaka bo, tetukuyinaako buzibu. Then baganda ba Kabaka nammwe abali muzina ensonga nga muli ne Mayiga, nammwe tubategedde era tubamanyi, temulowooza nti tuli basiru. Wabaawo ekigenda okujja nga kibi, kansubire nammwe munaabeera basanyufu bbanga lyonna. Naye nga nayengera okutegeeza Obuganda mwenna, Ssaabasajja Kabaka ensi gy'alimu bamuggyako amasannyalaze paati gy'alimu, woteeri gy'alimu yawala nnyo gye baamusuula. Okuva waali paka ku airport weeri waliwo okuvaano ne Rwanda wala, omusajja mulwadde. Ssaabasajja Kabaka mugonvugonvu. Mission essaawa zino eriwo balaba obutwa bumuliisizza, kati basazeewo bamuwaŋŋanguse, ndowooza kyentegeeza oba ekyo afiireeyo awulire nga omubiri gukooye, kuba azimbye ebigere, tali bulungi, ate mumusumbuwa akomawo mu Uganda mumutawanyako airport, ate mumuzza ku nnyonyi essaawa eyo kyokka ng'ava wala nnyo. Ayi Kabaka kutusingidde ddala, tukuumye bubi. Naye tusaba Mukama Katonda kukwatizeeko tulabe gye tugenda okulaba oba ogenda ku vooti eyo oba kyetaaga Bannayuganda bannaye muzuukuke mu ngeri omu oba endala. Agonde wakitegeddeko ni katosobola kujja ssente miliyoni emu ku mobile money nga tolina national ID. Sigamba tolina national ID kubanga oli mukazi watu venda. Nedda sebo tebanagamba national ID. Genda ku photocopia o photocopyinge national ID yo ogiseeko signature ku lupapula, ojje wa mobile money
ne original yaayo ne photocopy awandiike namba zaayo nakinaki ate asigaze ne photocopy alyoka akugireko akakadde ku ssimu. Waliyo n'akalala singa ofunye oba ogenda ku graduation katugeze noyisa fundraising, saagala kwogera ku bibi nti waliwo obi obuguze, noyisa fundraising abantu 26 ne tussa ssente ku ssimu yo mu lunaku lumu, newe tubanga tuteekako omutwalo gumugumu oteeka okunnyonnyola lwaki abantu 26 ab'enjawulo batadde ssente ezo ku ssimu yo. Ebyo byonna ekibigendererwamu kutandika kumanya buno bwa mbega gwe ofunye ssente mmeka okuva ewaani era eba yeeraga nti kubanga zino ozifunye lwa nsonga ki katulyoke tumonitalinge eri ogenda kuzisaasaanya otya. Obadde olaba guno omusolo gwe twayogerako olyoga gwe ife nade manyi nti nkwata national ID yange nengenda nayo ne bampa akakadde kange nenvaawo.